from the past. Ebibaddewo, people have strategies. Nabaga nti ekireetedde president obuzibu. First of all, bajja n'endowooza ya Kkwo. You heard Mbabazi saying that Kkwo. Kakati how can you have a Kkwo when you are on a government that is elected by the people? And you are sure you have here democracy? Yes. Kkwo is the one we want to succeed. Successful. Yavuddewo. Bamulumiriza nti ye yalidde ebya. Anti nabagamba. Nti if you have a rich brother, ayinza okuga nti gwe genda e Rwanda tulinayo factory. Mukazi ono amuzaalamu abaana be walizadde. N'afunayo omulala mugaga gwe genda e Kenya. Mukazi we n'amuzaalamu abaana be walikoze eki. Era to Tanzania. Kakati it means in your absence abaana bamwe be mwalizadde mu bakazi bamwe ababazaaliramu. Kakati if Museveni was going to have 10 years as Ziyamba anticipated, n'akiteeka mu constitution, you would have many people in 40 years. Mwalibadde mulina abakulembeze bameka. But once the president tells you that I'm a revolutionary, tebakitegeera. A revolutionary does not believe in ebisanja. Revolutionary role is to transform society to a better status. That's a revolutionary. Omuntu bwaga nti ndi Naalongo, tuyinza muga nti olimbeerera. Tuyinza gamba nti muwala wali luddawa nti ali gogonya mbusisita. Omwana w'omukulu wa myaka emeka wamati. Obano kitegedde. Kakati nabaga nti abantu baawali. Anti yekweka mu democracy. He was a revolutionary and claimed that he is putting up democratic structures. Nabagamba nti in many cases bw'ogenda okwogereza omukazi gw'obadde obeera naye, you go through the rituals, but tebasobola mukumma. Basenga babeerawo bano mubamanyi katemba waabwe. Tugenda n'okugendayo nga twabafuna dda. Nga n'abaana bakulu we bali abamu yemperekeze. So a revolution goes through democracy as a ritual. Tina omuntu atalina siripa akuuta ebigere atalinnye muki. But this is a ritual. Omulambo bagunaaza. Naye emirambo something you are going to put in dust. Ne bamunaaza ne bamwambaza amasodde bakolaki. If you open up a grave mu wiiki nga bbiri byonna bye mwamuziikamu byonna biba bifundidde. Kati kitegeeza. But people buy coffins, expensive coffins. But if we had a word from the Mbabazis that there was a queue, and that means yabafera. But yagigabira bannannyiniyo. When Museveni came to power, he surrendered the country to its population. Yes. If it was a dictatorship, that was different. And you were free to stand against him. Yes. Kati tinabagamba nti when a monkey moves from one branch of a tree to the other, a monkey did not do mathematics. How many times do monkeys fall? I have not seen many. Or any even. Museveni would write a popular over president Yabakuwangud because he is risking the future and to be under the past. Okuva mu State House on anamuche in a humiliative manner. Tasobola kikola. By the moment he picks up paper, he has won. Yes. And in the process of 40 years, Museveni has raised the bar for the presidency. Tekyazanyirwako Bobi Wine, mumba muzanye. Nubulala bonna bwe baleeta mbu mwesimbeko. Katumba oyi. It is only because people with the substance baba bamaze okutegeera sinza mwesimbako. Whoever has done it, agwa. Abamanyi nti bwajjayo empapula abagenda kuyitamu. But muzeeyi tulabye abangi nnyo abanene ab'amaanyi nga n'emizinga gibagira ne bamala ne bavaako. Calculations. When Abagama and one of the assets of Museveni is that he does not rule the country on darling cries. I mean Yakomao. Obota Akomao.
Museveni depends on good policies of government. And at times, yes, at times Museveni criticizes his government. Does he have any? They did any this. good policies? Nabagamba, I told you these people, you did not listen to me. Every single bunja abiyejjamu. Bano ba doctor yabagamba nga according to my doctors ko COVID. Yenga abejje. Bwe byagala mpaka nakati. Yeah, we don't even hear of any vaccine. Nakati today, and what is interesting, 3 years ahead of elections, the front runners are two. He himself and his son. Is Bobby Wine and Bessie. But waliwo. Is Bobby Wine. I'm telling you. Mtu yafuna percentage. Do you outrule someone who got that percentage? Alongside allegations of katitaiza gifuna. Omubakalu. Tasobola gifuna. Omanyi ng'olabye soccer match tournament. Omuzannyi omulungi bamukuuma nnyo mu second game. Baba mutegedde. Second half. Baba mutegedde agenda kuba. Mu tournament. Nga wadda ku ngani. Omupiira oguddako bw'aba yasooka n'abakuba goal ali bamukuuma nnyo. Kitegeeza bamutidde. Kakati Bobi Wine tasobola kukwata kintu kye n'akituusa mu 2025. First of all, abantu balina si babe. Babula bagule. 2, the situation is different. I'm seeing a review in Uganda. Nti a man like a Bijja had all of the chances of coming back. Naye basooka mukuba nti yabba sente z'enzige. Emotion had already been submitted. Parliament nti yajjayo ente z'amawaka. Kakati waliwo omuti oguba gulumiddwa enkuyege kibuyaga n'agusuula. So Bijja is likely to come back kubanga tabadde mu political limbo. Except omulimu gwe baamuwa is misallocated. He would work better in local governments. Yaliko chairman wa district. Naye mu siraba mukyakolamu. It's technical thing. Kirya. If he was given something ekimu shining sambanga. Kisingako okutuula eka. 2, the performance of Bijja's success ayogeddeyo ki? Bitono. It was an excitement. Kakati when you get ono mazongoto, the constituency is retarded. Hildaman. It was an excitement scene. Miyingo. It was Miyingo to come back. Miyingo, if Miyingo was an opportunist, yali badde yajja. Bamugamba disown Museveni. Nabagamba I cannot disown Museveni because nebirungi byembaleetera bijja wa Museveni. Kakati oyo mu next time and they are likely to come back. Most of these MPs are likely to stand. Why? They are not used to making money to survive like us without government. Omuntu abadde mu government for a long time, alwala obulwadde. Until you have a full tank, motoka bagikukanikira, you wait for 30 days and you get 50 million. So olwala. Wamanyira sente. Sente is money. Nti buli mbaka parliament ayingira mu parliament nga mulonde ayina million 3 zaaki. Basically okuliberejes nyingi. Ekitegeeza when you are used to use money tosobola kukola ffe bitukola. Era wangamba abasinga bwe bavaayo they end up dying. 100 MPs lose their seats. Kati bali 500. But why don't they prepare like you? Except that you were a rich man before you went there. Abagezi naye bafuna kasente lwaki tebasubula ne bali mafanga bavudde aleka nkubuli nabo tebaziina. When you announce nti ombaka parliament omwongezeza sente ab'okukyalo bawulira ba agency bawulira kituufu. In many cases ba former agency baabana abaabakolera akalulu be babalwanyisa olaba nange teyamba ani yali amumanyi guno gwe lwaki tewayimirirawo kituufu. Era I've talked to many former MPs abalina emirimu gye bakola abaga nti I made a mistake. I wish I had left earlier. Kubanga kati akasente kange nga bwe nkakola tewali bajja wano. The other day I was chasing away people here. Banumbi. Nembagoba bakola mu katale. Nabagobera akatale ako. Eso ya local government. Ne Museveni najja nakyo binabo ba billion nga 6. Sente baziri. Ne bagula akafo kali awo katono. Kakati bwe babagobye ku nguudo. Bonna balazeewo. Kubanga akatale kali mu road reserve.
kati you come to me as who? Am I a narrow sea chairperson? Ago akabagobirako barozo cha you have connections. Mwabakola mukatale kibalete wange kiki. Kibo. Yes. You have connections. Ate mbaka wa mwakola ki? Gwali credible. Abaka bachara mubaka tabana deputy we. Hapana. Mubaleke babone. Next time they refuse properly. I see. Ate ffe munange abali batukolera abaffe betwalunda badduka. If your wife cannot cook good food, you come to me. Sijja kuchima buzale ki ewango jeyo buzale ki mazima kikirwa kinzi ati go ina connection abakatale bagamba tulina wali musajja waffe no next time when they vote a man of my caliber nabagamba tibobonda chairman w'ekyalo londa ko chairman amanyi oluzungu olumutwala ku umeme nayogera nti amasanyalaze gavuddeko gundi yakubiddwa obanga olonda chairman w'ekyalo londa kaso ayina oluzungu olumutwala ku water onywa munyumu bolonda munyumu nno munywe but don't extend your problems to an innocent man gwe gundi tuogerereyo ate mwamulonda mukazi wange wano yali kansala bamukubisa akakazi kafumbika mmere why don't you go to that kafumbika mmere lazima njo wange mboke tukoto mboke mbakubirawo nembona enzita what responsibilities do you have over you? Ekitegeeza mujja kuddamu mulondo omuntu omukyamu thinking nze ndi bulldozer wamu gojja bayambira I'm looking for my money to sustain my family. I see. Yes, I don't have any job in government. So using what? Kakati ujje wange omaliye n'obudde bwange I'm a sick man munjogeze. You go to the responsible people. Agwamanyi Museveni. Nedda. Alikati gwe mwogezi wa Muhoozi mu ggwanga. Go to your counselor. Muhoozi musajja wa amaanyi ajja kuba essimu. Kujja mu government. Andi bwe balowooza. Anti kiki? Nedda musikazi. Musikazi mukazi wa mwatamanyi kufumba. Bwe banaateekawo okulonda mu 2026 nga musafalinze you will know. Kyewuba akakiikirano kabuwanga kali kafere ojje wange. Unoonya akafere kamu. Lokufuya wa mufere. Yes. Wano omusajja gundi yabakolera ssejja ly'abeene. N'abakolera buli kimu kyonna enguudo n'azikola. Wamukuba mukalu. Naleeta omufere. Mubeere n'omufere wammwe. Musikale n'omufere wammwe. Wange temulinnyayo. Mboka etokota. Mboka etokota. Batwira n'embwa ne mudduka. Ssajja ly'abeene yali mukozi. Yes. Yali kitegeeza nti waakubeerawo. Anti baamukuba ne baleeta omufere. Omufere yadduka dda. Omufere waabwe. Nga mugyewa. Kuba mwalonda omufere. Munaamusangawo. Mboka etokota. Yagenda kulya ssente. Embwa nzita. Nkutegedde muzee. Kubanga nze mbagamba nti ffe mu Baganda a woman, an elderly woman atandika okudduka obuko ng'owasizza muwala we. Yes. Naye omukazi omukulu tasobola kusanga ekandisa mboyira kyeyo. Nagamba by the way, I have girls. Osanga ono ayagala kubawala bange. Nkudduka obuko nga ntandika okutekinga responsibility over an area if I'm in charge. Omuleke kulonda bufere bwammwe nokadduka n'empale yaako n'olunagisibwako nekekuweka ne kalya ssente embwa nzita bakuba embwa nenzita naye leero ali bajjoogo omuntu ugaana okulonda ate temwesigula oluvannyuma naye wabeerayo abaalondera mulaba mwabali bakaaba mulaba abanooza n'abakaaba bali strategic. Yes. Have you seen a northerner with the questionable academic papers? Kati gwe londa sewanyona londa gundi mubalonda abo omwogezi w'ekyebando ate abo ab'eddoboozi ly'ekyebando bali bulungi. Yes. When you are living in a municipality ezitali zino ziri kwaka ez'obusirusiru kuliramu ssente. When you are in a Kampala City Council, Kampala City Council has finances. Kati gwe tuweetaaga muntu ali articulate. Kuba City Council ejja kukola ki? But in absence of City Council, we want to watali kandu. You need an agitative person. Yes. Who can lobby. Who can lobby. Kakati n'oluzungu lwalina lwa jirikiti ng'ambwa. Mutwale eyo. Tumuloze baba tumuloze alogaloge mweroga mweka. Ani gwe muloga. Mweroga mweka n'obusiru bwa. Muloze kirasi yamu. Mufena please yourself. Mutawanya bali. Why do you raid my home? Mboka evuga. Mpulira. Mboka nava tutte. Nembone enzita. Ye muzee yolose noyogera ku Ssegirinya.
Ssegirinya family ye saba parliament yayambeko alembe kufa bulwadde bamutwala kumujjanja ate oba yagenda kumujjanja naye talina sente weyagirize buli kimu ne bakinoonyezaamu sente ka miliyoni nanoonya sente ono nanoonya sente. I've treated myself without any money from government. Yes. Gondi mwe mwamukwata mwafuna sente mulwadde omusala gwabadde yakujja mu kumukwata owabire gavumenti ne buli kintu yonna ne mukikoleramu sente omulambo gutulemeddeyo. The fact I was happy but I didn't know the last Gondi bamuziika byalugaba neetagana ngu confirm sinaba kutegeera oba gwako is where I lost but abanuupu bamukwata byalugaba jajja wa Nuupu yava mwena aleero bamusumiriye enti nze mbaba gikanyusa byalugaba yannuma nnyo. Byalugaba bamuwa 6 billion n'abagamba balina ekibiina kyabwe simanyi movement nkozi byakubba waliwo omukazi omubbi nnyo omufere sente tebagala bazibbe. Byalugaba tuuku 6 billion ewuwe nga mukazi we mulwadde wa diabetes. Omukazi namugaa tokuttena ku sente ezo nti sente z'abantu. Byalugaba n'atuula baali baziremedde meekyambadde nafumirieti ng'omukazi namufumirieti nga nazimuseseme. Kakati Byalugaba abagulira bodaboda nti tukole rotating fund bodaboda zonna bazibba nga bo bebazibbira. Byalugaba was arrested, put in prison, was helped by his Bakika allies. Nga mwena ali mwakola muki nga akola muki jumujoga abantu akola ki abeera mbajozi. The noble people treated him well. Bamutwala mu nyumba ne bamutwala mu America. Why don't they extend that generosity to their member Ssegirinya? I see. Yes. Never mwine ebintu byemukola kamba bo. Ate muzeeyo byose n'okyogera. Ebintu Byalugaba omwavu kitegeeza bakitegedde Ssegirinya si mwavu. Yes. Ne family ekaaba. Ebintu bwagala sente. Ebintu by'okubeginga ebyo bibamalamu. Family yamwe teba na dignity. Omusajja olina okuba nga ekikusula okugenda ewuwo omuntu. One, mwakolaganako. Nze buli lwolaba nga nkubidde omuntu essimu ku ssimu nga njagala sente mba nina kye nali mukoledde. Mba mwakolaganako. Ewa munywanyiwo. Abaganda tumuyita munywanyi. Ate enkola ya kigagga. Nedda. Naye enkola y'okulemererwa ng'omwavu. Oddukira family nerowooza nti mu mulambo ejja kufuniramu sente mulwadde ejja kufunira. You are undermining your families. The reputation of the family. Yes, families are mumuzimalamu. Mumulowooza nti muzifunye family ni afunye sente nejinsi ekulamula bubi. Kakati gwokyaddayo okuyita omugagga. Nabaga nti bwakubanga ennyemba. Party after party bwe bwasooka okusaba emmere ne buwama. Ekiri mu bbala abaana b'ebbala ebyana mu bbala bwe bwasooka okusaba emmere. Covid yabufumirieti nga bwe busaba emmere. Abaali beyita abagagga nga bayimba n'ennyimba z'ekigagga. Ekiri mu bbala basaba ebyana by'ebbala baweyita mu bbala bwe bwasooka okusaba emmere. Ekitegeeza you are living beyond your means. Nabaga nti abayimbi ekibabonyaabonya is to live beyond their means. Kati oyo omwana yakayimba ennyimba 3 ojja kusanga amutaddemu emmotoka investor we amutaddemu are they your needs? Ebyo ye needs izo okuba amasuuti ag'ebbeeyi okuba ebyambalo eby'ebbeeyi. Si byebyo. Yes. Olina ebyetaago bingi nnyo. Mu bwavu. Why don't you know what people mutunulye abantu nga Kawalya. I was telling somebody nti nali nsoma mu senior 2 e Rubaga nga bandi eyo weri Afirika neeno Ebonies waliwo just life mwatu waliwo Nakawombe from Kibuga Nakawunde yazanyanga bwati nga kulubirwa Sande tubalaba. But look what Dr. Bosa has lived there. Yes. I've never seen a story in any newspaper saying that Bosa has brought a new car. Yes. Sikirabangako. Kituufu. Bano bakawalya. Yate kyogereko. Sirabangako mu Dr. Bosa agugomodde ekizimbe edduuka eddene. What I was going to tell you, the Kawalya was a teacher in Rubiri Secondary School. By the time, kati the name yaka nkaka. How Matovu. On one way said they have remained together.
why abantu bakyagenda mu nyimba za Afirika ekitegeeza mwe abayimbi temuyigira kwabo ensi ekyuka muzeeyi kyekikola amangu kifa mangu ensi ekyuka mwe okozeewo ki oyina factory oyina ki kubanga mu bazungu you have a manager nga ddala manager kati ate buno babukwana obuwala ekirala ekiri mu Uganda ku music nti oluyimba composer mulala eyali yeya mulala gwe bakuwa kuyimba kati kitegeeza nti akukompozingira bw'aba takukompozingidde producinze naye mulala oba ogudde oluyimba ne muluteekamu videos ki za miliyoni 5 biri eya miliyoni 5 nokyusa engoye 10 nokyusa nojooga ensi are you getting this money gwenga gwe zimala nezikomawo why don't you look at a man like Elvis I like him so chance uno linivuka eriyimba baliitani Resevanis maintained himself sirabanga nga bamwandise mu mawulire nti yaguze emmotoka kabenje emmotoka yayinza okubanga alina good guidance oba mubakadde obanga mangi yava flamboyanse abaweebwa mmotoka bonna mu gavumenti ya Museveni nti King Mike bamwadde ya 600 Mayinja bamwadde ya 600 bano abaddusi b'omupiira abadduka b'emisinde ate ire needs motoka yenidia era nze motoka ku bizibu byennyina njikeeza ntya ate tebalina bagamba tezibala kadi mayina tuseri King Mike agenda manyino kyogulira omupiira njewolera kati kano katabani kanga akangegenya nalweso yakagulira Benz can you maintain your Benz I don't know is it his needs I don't know bagala fulambo ya bakolabeko naye nga bakubye motoka bazikubiddemu ask somebody his needs motoka nga babiddeyo se bagibiddemu Museveni yababuuza what do you want ababaddusi cause Museveni we have already bought to them bagina gwe kubba kujibbiramu bazitambuliramu bazina can they maintain them first of all the pay high fuel consumption maintenance era nze kekakodiyo ke baakola bampa abasirikale nze mbewera lagwe ne baleeta emmotoka nze njeeteramu amafuta anti the strategy was ennemeddeyo bw'otaba na sente ebeerawo esobola kakati olina okumanya mmaze emyaka 10 nga sikola motoka zange tezipaakinze n'atunzeeko n'emu waliwo essajja lyagamba you must go to his village and road kyekiwunyira mu Kampala me have never rotten I'm stinking in Kampala teri kyabugaga kyange kyonna kyentunze kali muzeeyi ogamba abasegirinya okusaba yakasente it is bad talina insurance mpaka parliament talina insurance nene musaba buli kimu kyonna ne musaba ne munoona famire zaffe nze alisaba nja mutta omwana wange aligenda nosaba ebyobusiri mu state house nja mukuba amasasi bwe ndikitegeera kitaawo talina gratuity mu state house no era nze mbavuma buli lunaku kitange yali w'amagye kakati tenze sina kyendya kitaawo yali w'amagye gwoli wa seculiko agwo wakola ekifana kitaawo kitaawo aba yakolerera ate atya zesente zeyajjangayo zeezo toyina gratuity toyina ki kakati advisor wa president nga ezo category zebalimu emitwa miliyoni 28 annually zigabiremu emyezi 12 temuli money serious naye yolya kyeti kudina kanyigayo embuzi nagisibe watali muddo obeeraawo oleme kusala ddiiro tayite kubonyaabonya n'abali kubatira sente baba balaba Museveni that's why for me nayogera publicly nti siriiyo so that my friends bategeere nti ekyo ekifo siriiyo ne mu family tebambala paka utayina mulimu the man is jobless n'abaana bange bali contented I'm jobless sintegenda wali 0.7 week nga amafuta nze ngiyitira mu motoka one is telling lies to another or to the public naye tulabye abagundi nga waliwo bebaziwa aba parliament biki yes naye kati ye ndowooza n'okwekyeyimiriremu mukolere abaana bano temubayambi kubawa bino abayamba bidandisali why don't they called me bidandi yali agala kwesimba ku president era nga alwanyisa ekisanja he called me nangamba mukwano gwa gambye president before he joined the state house kuba ekisanja takyagala
I hate the Kisanja very much, as I usually do when I want something. Museveni n'abuuza, Mirundi used to be my friend. Nirwa kyakuba ekisanja. Mbu baamugula. Luzige n'amugamba Mirundi tebamugulanga. Maybe Mirundi needs an explanation. But if it took me the hardware. Nangulira amabaati, nangulira emitayimba, nangulira cement, nanzimbira ennyumba. He explained it to me. Yanga nti nze bwe nali mu city council, abaana ba city council abazamba omupiira nabafuniranga mirimu nakubazimbira mayumba. Kawooya nga bawa pikipiki za kuvuga. So you must have it. Do you want to help somebody or to remain a hunting dog for you? N'abayimbi balina abasinga babaagala obeeraawo ng'omuyiggi yandi kakati muvugamba omusajja yakubanga ebikonde talina kyalya gwe tewabeerako mulayimulayiti waliko kandi abagaibula obuwala obwa basketball bagenda bumalawo by the time it comes back in 2 years bujja kuba bufunye embuto mwali badde muyina emirimu gye mubuwa to keep them busy. Omuddusi a sports person mu Europe asooka kudduka n'afuna sente n'azaala naye mmwe yinzikulu yenzu zino embwa z'amawulire ne zigenda zimuinflating emirundi engangali lubuto lwali lwa dokita we. You don't guide these people. No, obuntu omubuulire nagamba Golola ti Golola yajja ng'akaaba nga bamubbi ne bamuwandiikako embwa ezo ne ziwandika Golola situgotwa amalula gwe mubbi kati nankabirwa namulaba jjo kubanga mu kickboxing naye bamutadde mu mizannyo mu sport n'agenda n'aleega amagulu naye yezi zaali ezitamuggwako but I Golola came to my today nga nkyali mu state house. I fought for him. He sold kickboxing kati wali amumanyi kituufu. It became Golola's game. Bamubba otogala bye mu sente embwa z'amawulire zirabye mu sente bazigula. What happened? Nagamba Golola nti mu Europe tebakyakuba bikonde. Abamerica biina repercussions mu bukadde. Gundi yakadde yajugwanga buyuzi Muhammad Ali. Ekyo kati okyali muvubuka muto. Ezo zonna ensambagere toziwulira. Naye zimba w'emizigo 10. Wona akaddiwa. Yes. Ng'otuusa ziwulira. Ojja ziwulira. Bikomawo oli mbukadde. Enkofu yonna ekomawo oli mbukadde. Kakati unless you guide these people. Ate baba bali mulayiti. Amugambyeko avuma muvumi. Abalowooza ati abamugira. Nze mulindwa muwonge. Nalabire musajjawo gw'oyagala ennyo. Aliwa. Gulabire. Munaye yaguze emmotoka yateekeko erinnya omutujju. Kati agenda akaayana n'aba. Naye mu banne. Mu banne. Kakati oyinza okusanga miliyoni nga yakabiri. Oyinza okugijjayo ku looni. Waliwo ayinza okugikuwa okubanjireko. Ekituufu. Era nze ogenda kukola ekivulu. That's my argument. Nti me the way you know Museveni. Wakyembadde nkugamba. Bwe tudda mu bikadde ebyayita. Tulemu okufokasinga ku bipya. Forget about the past. Oba baakola kyo oba baakola nabo tebafunye eyankubanga ayagala okuba president abufunye. Is not mentioned anyway. Tolaba kuba sure. Yalijjayo empapula. Era I want to change agala to observe mu Uganda. Nti because Museveni does not believe in political assassinations. Museveni just gives you rope, a political rope, and you hang yourself. 7 tatta. Leba mulumiriza nti yakuba baagundi ne baagundi. 7 tatta bantu. Tatta. Olaba yayita ku kyakayiira. Kayiira was assassinated by Banyarwanda agents. Yabalemerako bagende nga tebalina gye balaga. Oba iso simanyi. Abanyarwanda. Tebamulaba. Kakati. Olaba Museveni yagamba. For us, we don't believe in political assassinations. People were encouraging us to assassinate Muwanga, but we refused. Museveni does not believe. Gundi eno, succession battle has been a long battle. Balambabazi. Waddi. Babazi wadda nnyo. Yes. Go forward. Badda. Naye, Museveni just gives you a political rope and you hang yourself. Tatta bantu. Museveni does not kill people. Kituyambye nnyo. Nti mu Uganda temulimu political assassinations. Tebalukutta. Ati ikye kirowozesa abantu. Nze balina emisango bali babeera ba front ba. Bajinimu emisango ko bajinimu ejya organize.
This denounce the tapes in Swiramas. The tapes will haunt you throughout your lives. I see. Yes. How can you tell a man, a country with a nuclear weapons, surrender that nuclear battle? Dangling money. No. If they had come quietly, politely, and said, we made the mistakes, we know you have the info. Jogo. But I come on away as I hadn't. And after I celebrated 10 years, Bango September 2014, I've not bent an inch. Arrogance. Nemokozi arrogance. You must take a joke no. Numbers and Malaysia Mujamu, but Baba to Jiro, Bejo Galibajim. In fact, why do people sit on Muhoozi Ziradish, Nejam M.i.S.O is? I have enjoyed your Z. What will Geragana ye? Anna, near you, and yet Denyo Kubantu, Bomquasa power, because woman you did. Kumukba, Kasok Benyum to Abantu Zayan. My programs are popular. Why? Trying to silence them. Yes. Abantu babuuza naye lwaki tebamukkiriza kwogera z'abalemerawo yaliko nabo buno buyina nagisobwa yosisi ne bazeepankako zeepankako kawala gwe bakube nembala kasoba zikube jakimu bakube bakutte they are no longer my programs kyekitwala abantu mulaleza Muhoozi ne bajjulamu ye hope suubi yes and I'm telling you mu kitaawe why I was explaining it to you nti past ekulemesa okukola the attention the Muhoozi group we would focus on the future bamukubye abayiseeko fadozizo abakubye n'abajjawo bonna monitor takyawandiika they have lost the media battle. I see. The only thing they do is not write about him, yes, but not malign him, but butya bugwa umondikako abantu bagasoma entwezabo bugwa kalina kibutegedde nti when you write bad about Muhoozi you don't share Muhoozi yetakola nsobi so the option anti tabiraba nakugamba if you want to tarnish somebody's image you look into his real image tokokera mukwatire mu kiri kyenyini kyakola ate Muhoozi sajjangako mu government directly negwalinyo ku bantu bamekaba zone yako. And when you step on many people, when the succession takes a long time, you are likely to step on many people who eventually gang up against your president. I see. Because so we colony police ba colony police atwala kintu abaganda bagandi anatte ekiziga aso naye mmwe mulinga abatembeeta colony police Muhoozi seems to fit that description. Era yembadde nkunyonnyola nti Museveni musajja ali very unique. After 40 years in power, anybody who will sponsor anoint abantu bali mudduseeko. People would be distancing themselves from a person who has governed the country for 40 years. Remember in Kenya, when we brought Uhuru Kenyatta, there was an exodus of the senior people from Kanu to other parties. I see. Is it happening here? Everybody is running towards Muhoozi. Era bamagezi gaabo ge bakola. Bwe twayogera nti gundi Kagabo ne gundi babaddukako basizinga fire. Studying a media psychology. Anything where they have made a mistake, where they have a setback, but Amawulire. I see. Yes, strategy. Get we know bagenda. Amawulire gaabwe. Gaabwe. Ekibakuba kibajjamu. Tebakiteekamu. They don't discuss something whether they have failed. No. Omuntu gwe balimaze okusibisa ku bwereere nga bamubbi obw'amawulire obwo tekumuwandiikako. Omugagga Ssebuufu bwe bwamulyangako ssente. Who is writing about Ssebuufu now? No one. Bwadduka ddala entwe zaabwe kuba balagira bulagiri babira amasimu. Nti oyinza okusanga nga headline zonna Muhoozi taliimu.
even when he makes something big. Antis, Bino, one nation television. Now, Kuba Jogo. I mean, Yagam. Mutimufa kubaya sinensi abalifiri abazungu kuba noka the right about baba basaliriza bagolo 10 bujja kulwana kujjana ente zaabo bujja kulwana kabukede kakuba kifane bwe kati kadukana olufirwa ko ne kaduka but bukede you are losing leadership. Monitor, you are reading leadership. Nation television, you are losing viewers. Buli omu ategeera nti nedda bano bo basha you are the loser. Naye kituufu kubanga abantu bajja kulaalenga bangi bwe bati ekino kitakola buli kiyinza okubeera nga naye singa ya floppings singa teyasaze oba ebifaananyi bingi singa monitor n'entwe zaabwe kalina kinentwe yenentwe singa akuba because it's not a flops singa kakuba singa oba monitor bukuba n'entwe zaabwe kireka babeerayo naye tebabifulumya abantu baabuze akabukedde n'olutwe lwako n'olutwe no. Abantu kati balina smart gundi phones. Abantu balaba ebintu. Nibo bato bikubye. Buwe kubyeka abantu. You're fighting over media. Yes, you are in a crisis. I see. Banga a media kasi deviating from objectivity and fairness. Ngegudi. Muyina bameka. Temuyina. Kakati nkugamba ntiro olaba amagezi gago. Once they suffer setback, they don't write about it. They remove it immediately from their newspapers. An indication that all the newspapers are controlled from one center. I see. Chichitegeeza. The media yawe is controlled from one center. These are mercenaries. I'm happy. New Vision is going back to the Pike days. It's a newspaper. Again, an agitwala, which many understanding in abundance, and that was a strategy to get the centers of government. But if you have a memorandum of understanding of every company, including KCC, are you going to criticize them? No. So you are turning your newspaper into a public relation company. You take under. Exactly. Yes. Yes. To promote it. Ojikube. But I'm seeing New Vision going back to the Pike days. I see. It was the only government-owned newspaper that forced the private newspapers to close. Pike. I see. Pike. So they are redeeming themselves. Yes, New Vision is redeeming, maybe because of going to sufficient funding or a change. It was a valorizing. We are doing a mistake. Kakati tunulira ekyokubiri nti I've told you where they suffered setback, they don't. Where they target abantu ne bamusibisa mu kkomera ng'oyo omusajja gwe baagamba nti yababa miliyoni 10 yasakaze kundi yavaamu bwe baatuuka kuwa National Security Fund bateekako former immediately former monitor former bateekako former x akwabukidde kakulubya n'olutwe lwako ategeerera wati kulubya n'olukongokongo lwako lukalinga enfudu ekyagobeza mironde you mentioned it was sacked at the same time ate tukebedde olukalala nga mubaawo taliimu ate yagendeyo nayekasajja gwe ennagiso ogiriira mu lumonde. The two are contradictory. Yes. You said he was sacked. You stick to that. The man was sacked. Nikagenda kakakubama radio ko nabo kakuba naye akabonereza nakanakaso nakanga nti akasajja ko kaliye ku mabase yakajje sirongo katika kukuta kukusolende beje bakayite ensi yakata mukabete nti omutwe. So media engule evuddewo. The media is on the decline. One of the Nabagamba Museveni created the institutions. But there are times when a country or a person embarks on a self-destruction mission. I see. Museveni, this government has not banned any newspaper. No. You are closing yourselves. Supplement after supplement, popular supplement. Sorry, I was the advertorials. Yes, move good. Could you say? Because public in nation to share
contentious ate mwe mubigula muze enale mwe bakafuza okugula buli kimu bukedde ngula kazanyiriza ekikuba ba minisita bukedde ngula katusekemu ati je bukedde katusekemu temuli dramatize mwe pass Piero era wati tenzi ndine ebirango tayina bateekamo pass Piero abana basome bukedde osoma kazanyiriza sebo wazanyiramu buzanyize katemba senga ebbaluwa yasenga bawala bange ebyo sebo byalimu naye nti waliwo substantive article mu bukedde educative evaawa nabagamba nti when I look what Uganda ne society the people of Uganda wanted to know the past if you write omukogo nnyonnyola from 60s nze bitabo byange bitunda people are more interested in the past because we have a younger population. Yes. Nti wamaamini byali bwe biti. Wamakwokero byali bwe biti. Wamakwobate byali bwe biti. Our people are more interested in the past. Kakati bw'oli mu lupapula ng'olwabukedde ofuna abasajja abakulu abawandiisi b'ebyafaayo ne pulogulemu gy'alina nti ono Chief Gambula w'Emmengo tajja mukkiriza. Nti tasobola kubanga history ya Uganda yonna ekurisizinga Mmengo. If you want to give a proper account of Uganda's history, you cannot rule out Mmengo. Kati bakoleka Chief Gambula abafuga ababuke Chief Gambula agenze Germany kujjayo omwana kati ku luno yagwa Chief Gambula yagwa olutalo lwa mulimo yalimu yekukumye kati anoonya wakibuukirako ye side ability yategeera kwabuukira najabukanga buli Chief Gambula yagwa luno yakibaze bubi ngono omusajja w'emawoko teyekibaze obubi ku gundi ku kwani ku nganda